nti abantu imwe abalonda mufuniemu awo bwe mwalonda bakoze kye mwabasuubiramu oida kubita ku 0752 ni 03922 abakulu bano kamba wedakiika 5 netujje mu masimu. Moses Bigiro. Sebo webale webalire ddala mpuliriza bulungi nno ebiduubo by'abanange byebogeire ku score card eya myaka gino etaano okulubano gibabaire mu kintu ensonga nga nkaali gituuka ku eyo waliwo ensonga entwere kuwaya mu bwongo bwange ayi naagigumira mukulu ono Mami Kato gyayogire ku ya 85% okubunya amaadi mu Uganda. Nze General Bigiro Moses ali kwogera wano ndi coordinator wa People Power mu Busoga ntambula district ku district nga ntayo obukulembeze. Bw'oyogera ekigambo 85% amaadi okutuuka ku bantu ng'oweeruuka aliikuwulira owe Namutumba ali ku radio kuno owe Buyenda aliku Kamuli aliku amazima gene aiza n'okukyusa akalimi yakuba ati uno musaada ali Germany oba ali London mu Bungereza. Okay, edimu ne ku nsonga edirese ale marriage mu Busoga ne ale pregnancy mu Busoga nsonga ya maadi butaba mu byalo nga gali kumpi n'abantu n'ensonga esingira yalo obukulu eyo kubanga omwana omuwala w'emyaka 13 ajja ku nayikondo yayagana ebidomola 12 nali ndi kuveeka mulinga ndi kujja iganga mu kooti wali omuvuka gwe bali bagemye bamweta Muganga Francis mu biseera bya covid n'abita mu luwuka omu nayagana ebidomola nayemera n'okwemera n'akuba ebifaanani nayagana ebidomola n'abala ebidomola 97 saawa 12 edoolo igulu ebidomola ebyo baali bajabidduzaali so abaana abaala bali awo abalenzi bali awo so socially ng'omwana omuwala tali protected n'omulenzi tali protected olwa poor service delivery ku maadi gonka nga bw'oleeta amaadi amangi mu kyalo oba ansalinze question izidino eda early marriage ne pregnancy so nkoze bubi ino muganda wange Bwana Kato tuwe percentage nkaire ino era ndi muniivu ino era ndowooza nti tunamalira programu eno oida kwetondera abatuwuliriza nga coordinator wa People watambula ku Busoga yogabona gali percentage ki amaadi mu Busoga gali ku 27% mu Busoga abantu bazira maadi bugayita 27 eya Busoga ni region zedindi ng'olijanga odi wa kale 15 oba 20 tuba tuli percentage anti ono nanti obo jagemagana ni kazi onalese alingirira idinda olwo omuntu ajja kujja wale alingirira enumba edo mu idinda ndole wajja mu kabuyonjo flashing such a service no jali kulingirira ayinze ndi kulingirira omutaka w'Ebuswankama ndi kulingirira omutaka ow'Ebulongo ndi kulingirira omutaka owere wansi ebuwanume omwana omuwala atambula kilomita namba n'ekitundu okujja okunona amaadi ku kilomita 3 akiri n'ebidomola 2 n'okubisobola tabisobola omulenzi namuyambye ku munjira bakolera omukago okumaliriza nga bagire muki mu nsonga eni ayeyo kanveeyo mwagesa n'abaana bamwangisa eyo kanveeyo asebo ndina wano ensonga da mirundi ebiri edisooka program gye tulinayo ku national level ni program gye ninayo ng'omubaka wa parliament ali kwenda owa Kamuli municipality soke neyo kye kikulese enze ekindese mu Kamuli municipality 1 ndi kwenda kwemereza eddagala okubula mu irwaliro eriye Mulago Kamuli branch olwaleero nibo batiikula erole okuva ku National Medical Store ne bweido olwaleero eido waba wazira iddagala era abalwaire bona baba basindika mu bukiriniki obuli across eirwaliro eriye Kamuli lizira na sikaani ate mu kiriniki obuli mu kitundu awo kumpi n'eirwaliro bakusindika okole sikaani kiriniki ebetya ni sikaani hospital yawula sikaani ensonga ndi kwenda agimaliriza kambuja buliremu ensonga ey'okubiri ndi kwenda okubanga ne meeting buli mwezi a monthly meeting with medical officers abeirwaliro eryo nga ali kwirwaliro nga ndi kwenda okumana bizibu kye biri kuluma abasawo era ebizibu ebyo mbya addressinga wa nze nga omubaka wa parliament
okusinzira ku ministries edendawulo wekuba musaala ng'ensonga twaliba mu parliament abasawo bonabona bakoleki babongeza omusaala mu public service bizibu ki medical facilities nedizirawo because nze nga area MP ninza aje Kampala ninza abisa budget ninza followinga so ndikwenda okufuna okumana buzibu ki abasawo bwe bali nabo era n'ekindi kyendi kwenda okumaliriza ku nsonga eyo empala n'eri wagati w'abasawo n'abalwaire y'amaani ino abasawo tibenda kubona kubalwaire babavuma buvumi ate nga awazira abalwaire omusawo azira bizinesi olikitegera ndikwenda kumalawo empala n'eyo wagati w'omukazi agiira okuzaala n'avumwa tinifo twakuwenda biki tyama bulungi eyo stress eyongerebwa ku balwaire ndikwenda ogimalawo nga MP kuba nja kuba nti amana abasawo abo maneki ekiri ba affectinga ensonga eyindi ng'omubaka wa parliament Kamuli municipality erimu ebibiina ebyabakyala development group sedo edabakazi asatu kwana situka tutambule women's group tukola mpola twetoleyo banakyeyombekedde women's group mulimu ebibiina ebiswika mu 8 as a area member of parliament Ministry of Microfinance guno omugaso gwayo Ministry of Microfinance sente dewewe mu national budget dina ku facilitating bubiina buno obwabakazi obwabakyala abo abali wansi eyo asatwana milioni 510 basobola okola ki ogazi yensawo daiwe myaka 5 giwoireku Ministry of Microfinance taninanga ku Kamuli municipality ate nga abakazi baliyo baligeza ku kwetola mu buki mu bwavayo nga tibasobola kufuna buyambi ku very government so ekyo kyo ndi kujja kitamu nkola ekindi sebo nze nga area member of parliament ndi kujja kutaawo embeera nga district service commission eye Kamuli teyira mu kusaba muntu yena sente ali kusaba omulimu buli wojja wona mu Kamuli buli muntu akidi nti ngozera milioni 5 tofuna mulimu mu district eye Kamuli milioni 5 plus nga area member of parliament wa municipality oli kwogera bya Kamuli nze ndi kwogera bya Kamuli ubona katali ko inamina ino ebyo tindi kiridinda nze ndi kwenda kikira abantu ba Kamuli ndi kwenda abawolya bino extortion of money okuva mu bantu baifu mu bana baifu omwana yakava Makerere akoze degree ya public administration oli musa milioni 5 afuna omulimu nja kubanga ngoberera ensonga dino kubanze mbandi member of parliament mba supervisor w'emirimu gya government mu district ensonga eyindi sebo nze nga area member of parliament era nja kutwala obuvunaanyizibwa okutyama mu district council nga ex officio ne municipal council nga ex officio ekyo abaliyo tibakikola atewa tibakikola kuba ninza ali ku lobbying center okuva ninza amana bwe didye kuba diva Kampala budituka ku district dibadika alina kutuka mu accounts da district nganze kaona temena yeira nti $1 billion mwena didye dangudo guno omwaka ndidi goberera bulungi ino timukola olugezigezi ku nsonga eno mu district council tekukutiyamayo mbone balocatinga batya resources edivile itani nzenga ex officio ndikirizibwa otiyamayo wetikirizibwa kulonda so nja kuba very keen ino ku mirimu gya government ligiro ine ebintu bingi ati bingi abakulu bano bawaire obwire kamaliza obusonga buno butono ino ndiko kukulooza ku kyokuleeta abe Kamuli mwena mwido wano wazira tabu ensonga eyindi gye ndikwenda okuyamba abantu ba Kamuli municipality nteekwa okukyalira amasomero regularly nteekwa okukyalira amasomero ga primary secondary ne college daife tulina abo bazira makulu nze ndikwenda okukobera nze okubita ebigeze by'ekyomusanvu inspiration nagitola ku migenzi gyodikayizi tebigwayo yatukyalira nga tujakola ebigeze by'ekyomusanvu yatuyizaamu amaani era yakuba n'okuba nti omusome ino mujja kuba nganzi that's why I'm fighting hard okureplacinga ebirooto omusadde oyo byansiga mu abaana baba bali ku isomero bayiramu amaani ino nga babwinde ku area MPID akubiye suuti ye abaleetere kala oba baleetereyo peni oba seti yabatamu n'ebigambo ebibayizaamu amaani kuba olugendo lw'okusoma luwanvu bw'oba toyidi kyoli kugoba droppinga mangu so ensonga eyo nja kugibaako ino nsobola okuyamba abaana baife ensonga eyindi ensonga eno nkulu ino engemyeku ino singa tunaaba tetugire mu gavumenti oba tugire mu gavumenti bwe tunaaba tuli mu gavumenti nga NAP nja kuwaliriza gavumenti ereeta iteeka
ekola amendment mu Penal Code Act. Penal Code eyo eriteeka erigema ku defilement. Defilement case eno zinende ekyukemu. Nenda omuvuka bamuvunaane. Ayina omwana omuwala abeeku ekibonerezo kyakola ki kyafuna. Bw'olunootawo ebibonerezo eby'emirundi ebiri ng'omuvuka abonerezebwa n'omuwala yena nga ayinayo ekibonerezo ekisaamusaamu kyafunayo. Ensonga ya early marriage egyakendeera n'ensonga ya early pregnancy egyakendeera. Nga n'omwana omuwala akiddi bulungi nti kale baiddamu sibayo emyezi 5 ayidda kubonerera yena. Because abaana abawala bonna abato saawa 12 oba agana nga bweteze ku njira. Myaka 13 kambaire ka mini kati. Myaka 14 presentinga byalinawo. How? Mwene iwanga lyetulimu so nteeka okuleeta bwe tunati tufunye government nteeka okuleeta private members bill okwameninga parliament Kamuli municipality ndi kujja kuleeta legislative proposal ku floor ya parliament nga ndi kwenda government ekyuse economic system ekola olwaleero olwa tuli mu kyetweta free market economy. Free market economy osatuuka nga bw'oyenda mu economy. Kyova ne sente balidi twalanga webenda abakulu abava wabweru. Ndi kwenda kyebeta mixed economy. Mixed economy government ebaamu n'omukono. Regulatinga, controlling prices, setting a price. Kuba ndi kwenda omulimi ow'ebikado weekamuli. Abenga alisho wanti yika yange y'ebikado. Okay? Egula sente diti. Era bwe mala okutuusa ebikado byange. Tietaaga permit okubitunda. Permit for what? Mu agriculture product. Permit for what? So nzenga area member of parliament nteeka okulwana oba kyetaaga kweyambula ndakweyambulira ku floor ya parliament ekyo mukiso mulungi ne speaker ayinza okuba akaali wife nga bwembona ebintu ebikola ki bwe bitambula. Bwe kibanga speaker akaali wife ndamusaba mpo mukiso ogwo okubisaawo ensonga eno. Okubisaawo ensonga eno timukyala mubi azira mwoyo mubi. Okubisaawo ensonga eno nkole ki protecting abalimi baife because Kamuli municipality eri both rural and urban. Party single bunene eri ku bikado eri ku mwani eri ku matooke. But those farmers they are not protected by law. Badirazi banabatuubula ebikado buli muntu sente dayenda dakola ki dakuwa abantu bali ku kibikado. After 3 years mu private nze mu bikado. Ero ne dimu ku nsonga osaze ku busale. Ayinge ensonga kandi dombitirivu wano. Yes boide o tukobera tuli kwogera bwa ku muntu kyekimulese. Okay. Tulitandika na biri national. Okay, kyobona nkubuziza nti kwenda ndete biri ku national